Abakiriza okuva mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo be bafunye okusumulwa n'okuwonyezebwa okuyita mu saaviisi y'olunaku olwaleero etuumiddwa Supernatural Sunday ebadde ku kkanisa ya Good News ebulenga ku luguudo oludda Emityana. Okusaba ku lunaku olwali kusoosena kwa bujulizi ng'abakiriza ab'enjawulo bebaziza Mukama Katonda olw'ebikulu byakoze mu bulamu bwabwe. Ku Lwokutaano wiiki eri ewedde nali nzija ku mulimo mba nsala ekkubo piki gye yava saamanya n'enkoona mu mbiriizi n'engwa wansi ebyaddiira saamanya naye nakiyiseemu era neebaza Mukama. Bamuyita Vianney Titus yamaze ekyomusanvu yafunye obubonero 14 naye nga bw'omulaba wano tawulira kuyita mu kulongoosebwa n'okola ki n'aziba amatu naye asoma n'abaana abali nnomo mu basomesa abatamanyi kusomesa bubonero era naye mwennyini tabumanyi naye neebaza Katonda omwana yasomye bulungi n'afuna obubonero 14 ffe ku lwaffe twagiyise first grade. Mu kusaba kuno mbaddemu okuyimba ennyimba ez'okusinza n'okutendereza omutonzi era ng'omusumba Solomon Mwesige y'omu ku balidde mu ndago nga bangi basumuluddwa okuyita mu nnyimba zino. Nga tannaba kutandika kubulya omusumba Solomon Mwesige asoose kwebaza Katonda olw'engeri abayizi ab'essomero lya King Solomon's Junior School gye baakozeemu mu bibuuzo eby'ekibiina eky'omusanvu babite PLE ebyafulumiziddwa ku nkomerero ya sabbiiti eno. But we also want to thank God naye era twagala kwebaza Mukama for King Solomon Junior School. olwa King Solomon's Junior School. We cannot get used tetusobola kumanyiira seeing what God is doing. okulaba ebyo Mukama byakola. Exams were extremely difficult because even the Ministry of Education is crying. Ebigezo byali bikambwe nnyo nti ne Ministry y'Education nayo ng'ebikaaba. But our children passed very well. naye abaana baffe ne bayita bulungi nnyo. Obubaka bwali omusumba Solomon Mwesige abusimbuliza mu njiri ya Luka essula ey'okuna okuva ku lusooka n'okweyongerayo olwogera ku Yesu bwe yajjudde Omwoyo Omutukuvu Sitaani alyoka amukeme ng'ono ayongerako nti okukemebwa si kwonoona. Jesus is filled with the Holy Spirit Yesu ajjudde Omwoyo Omutukuvu and he's being led by the Holy Spirit kati akulemberwa Omwoyo Omutukuvu to be tempted by the devil. How can the Holy Spirit take you to be tempted? Omwoyo wa Mukama akutwala atya basobole okukema? Temptation is for everybody. Okukemebwa kwa buli muntu. Temptation is not sin. Okukemebwa tekitegeeza nti oyonoonye. Everybody gets tempted. Buli muntu akemebwa. Including Jesus. nga ne Yesu mu mutadde. Was tempted, yakemebwa, but he did not sin. naye teyayonoona. Temptation is not sin. Okukemebwa si kwonoona. Sin is when you obey the temptation. Ekibi kibaawo ng'ogondedde ekikemo. Musumba Solomon era ategeeza nti Mwoyo wa Mukama tatwambala kwogera mu nnimi zokka wabula nga lunya ebituukawo nga bw'alambulula. So the Spirit is not just coming upon us to speak in tongues. N'olwekyo Mwoyo wa Mukama tatwambala kutwogeza nnimi zokka. Jesus shows many reasons why the Spirit came upon him. wabula Yesu alaga ensonga ez'enjawulo ennyingi lwaki Omwoyo wa Mukama Even you, naawe as the Spirit comes, omwoyo ng'ajja as you welcome him, ng'omwaniriza let there be a because leka wabeewo ensonga why the Spirit is coming. lwaki omwoyo wa Mukama ajja. Asinzidde mu kusaba kuno okw'olunaku olwaleero n'alaga okwennyamira olw'engeri ekkanisa gye yeesituseemu ensangi zino nga bangi ku baweereza ba Mukama omulamwa gw'obuweereza baakuvaako nga baafuuka bakazanyiikirizi. Mulimu abaweereza ba Katonda ndowooza. There are some, I think, ministers of God in courts. Omulimu ogwabwe For them, their job, boogera ku bubina, they speak about the boogera ku bambams, mitwe, they speak about the boogera heads, ku kintu they birala speak byonna, about every other boogera ku thing, buliri, they speak about the ne bed, batandika obubaka, and they start the message, abantu bakuba enduulu. and people shouting.
ne bawulira omubiri bagusanyusiza They feel they are naye mu just getting. mwoyo temuli kavaayo But in spirit there is no nutrition. abantu beeyongera mu kibi People are eggwanga continuing in lyeyongera sin. okuzikirira The nation is ekkanisa going into eyongera destruction. okuswala The church is going into naye shame. ng'abantu bajjudde bwe bati But when people are packed to capacity, oluvannyuma lw'okubuulira omusumba Solomon Mwesiga wamu n'omusumba Doreen Mwesiga bakulembeddemu abaweereza abalala okusaba wamu n'abantu okubayamba okusumululwa n'okufuna eddembe mu myoyo n'obulamu bwabwe. bakuseseme vomit it. ogenda kutuuka nga obudde bukedde yangwa Rush. kanfune omuntu amanyi okwanguwa fire there is the power of God upon you the power of God upon you in the name of Jesus. Let your heart be healed. Let peace come back unto you in the name of Jesus. Okuyita mu kusaba kuno abakkiriza bangi bafunye okusumululwa. In Jesus' name. Let the power of God come upon you. Receive your freedom. Sindika amaanyi ga Katonda gakusumulule gakusumulule kikute Semwanga Benon Frobisha, KSTV, Agalero.